nga wooli musajja wa mukulu eri nga mu mbeera y'emu tulina obutakkaanya bwa King Saha ne Chameleone. What is your take about this? Era bino ng'omuyimbi nga bayimbi banno bye byandibadde ebituufu okwerumangana. Nze nabagambye industry weri kati extras zaakendeera. Manye ebiseera ebisinga mulimu omuntu wabeera nga tayogedde ku kintu n'abeera nga yeeriddemu olukwe. Omuntu bw'aba nga akuyisiza bubi mugambe bw'oba ate bw'onoosika tajja kutegeera ki kyakubisaamu. Ajja kusigala ng'agenda mu maaso ng'akola ekyo kyakukoze. So omuntu bw'aba akuyisiza bubi naddala ng'akyali close ng'akyali kumpi naawe nga bw'olaba nti industry omubuulira either ne mugonjoola naye ng'omukoze eki ng'omubuulidde. But people say he should put some respect. Engeri gye yamuzzeemu yamuvodde nnyo. Kati nze sirina control ku muntu gy'alina kugamba mu muntu. Buli omu yamanyi approach ye. Kitegeera ekyo kya approach kiri ku muntu. Embeera ng'eno wali ogiyiseemu. Someone n'akumanyiira n'akunyigiriza ennyindo. Ate nze saamugamba yamanyiira saamugamba oba amanyiira simugamba mugamba kitegeera mukimanyi bulungi nti semutwala amanyidde ebbanga ddene naye namugamba era ne mutegeera mwenna nasirikako ekimala nentuuka kati nemukolaki yes ne mugamba kuba bagamba webbangu bw'otamwemukira tokolaki teweebikka. So namuteringa offend ya nempulya nga kyekyo nenfiiringa relieved yamaani. Kino Chameleone kimulekawa n'ekitiibwa kye? Simanyi we kimuleka nga nze kuba buli omu yamanyi ekintu kijja kimuafekitinga kijja kati ebyo bibye ezo mbuuziza kiri kye gamba nze nga nze kyenkirabamu. So neŋŋamba nti ebiseera ebisinga ate n'abantu b'amazima be bavaayo ne boogera. Okitegedde kuba even silence is betrayal. Kitegeera n'okusirika kibi ate wekusukka ennyo era kwa bulabe. You understand? Osobola okufa depression nga tebamanyi ekintu nga kikunyiga. So before you judge omuntu okuba nti yamugamba nti yakoze atya yayogedde atya olina okumanya why. The same way nze when coming out you remember after a long time mbaga nti ono bwambwa bwati ne bwati era ensi nemanya netuuka okuba ng'etaddeko amaaso abiri. Kyamukisa mulungi nti bagenze babikola ki nga babiraba. Waliwo posta ekedde ku makya ng'etrending. Actually yatrendinze kiro sawa nga 11. Ng'eyo posta ya mukyala Donizera. Ate nga kimanyiganye mwabeerako mwembi. Posta eyo ng'egamba everyone has a right to beef Kenzo or to abuse Eddie Kenzo, but you personally olina omuwa ekitiibwa. Era yakuyimiriza ne mwogeramu in person naye tomuwuliriza Donizera. Why? Bw'osobola okuwa ekitiibwa omuntu atakuwa kitiibwa, to be honest, because bagamba if you want others to respect you, respect yourself. So if someone cannot respect himself ng'abeera eyo nga njogerera ebigambo ebingi okitegedde nga nzoleya nga gamba mbu sisobola okitegeera oyagala nze nkole ki, can I still respect that person? Abeera yayogera nti sisobola era agamba siri wakabi kitegeera naye kwe kumugamba nti oba siri wakabi konsati yange ya 7 December jangu naawe oteekeyo ku 7 December okitegedde ndiko cricket ovo bakuwe kololo kitegeera kuba ebintu byombi birina okudda mu action kitegeera kuba nze manyi buli muntu ayina abamuwagira n'abamukkiririza. I have my fans kitegeedde nina abawagizi bange. Bigayi tukimanyi olina obulumi naye bino byonna byogamba Eddie Kenzo byakudisrespectinga abikola publicly oba mu bakyaliibo? Kati kyolina okumanya we have circles ezimu zetutambuliramu. Manya nti kyayogedde awantu wonna tekisobola kumala dakiika 10 oba ssaawa nga tekinatuukako. Bwe kiba kiruddewo okuntuukako aba akyayogera.
naye wamalira okukyogera bw'ati bakyantuseeko dda kitegeera ate ne fights nyingi nnyo mu different gundi ez'enjawulo bakitegeera zannwanyisaamu so ye azannya kaadi ya munda okitegeera eno n'abalaga ekifaananyi kiki ekirungi azannya sympathy card. Donizera is saying you have become a public nuisance to the extent into omusajja omudiginga deep every day. Why don't you focus on your music? What do you call deep? I Bubuli don't know what you call deep. Yes, so I don't think that exists. Tekiriwo. Yeah, but kyemanyi nti nvaayo nenjogera ku ekyo nekituufu bakinyigiriza ng'omuntu. Yeah, lwakuba nti abantu abamu twatuuka mu nsi eno abamu tebaagala mazima, tebaagala babuulira. Abantu balowooza omuntu olina kubeerawo ng'osirisi ne bakulinnyako, n'akulinnyako. So sometimes otuuka nga tukyasobola kugumiikiriza, buli muntu alina point ye wakoma ogumiikiriza. So that's me now. Big Eye tetwaliyo nga abamu bagamba wayamba Kenzo, abalala bagamba Eddie Kenzo naye yakuyamba, naye nga Donizera omuntu eyapositinze ye yaliyokko. Biki Eddie Kenzo bye yakuyamba? Era naawe biki bye wamugattako? So kanze ng'omuntu bwe mankolera omuntu ekintu basena kyensuubira in return. So sisobola kudiscussinga kyenkoledde muntu era nga bwe saagala muntu kubeerawo nga discussinga nyo kyakoze eki kyankoledde, kuba kyemanyi nti okolera omuntu ekintu abantu baba bakiraba bakitegedde, ate ne Katonda aba akiraba kitegedde, tukola kuba Katonda. So saa kubeerawo discussinga agondi nakola kino naye n'okola kino bwati that's not a talk of my level. Why do you think Donizera posted this? Watch. I don't know, however, gontwala nnyo side eyo saa nnyo okugenda nnyo kubanze saa nnyo okwogera kuba ngamba like saagala nnyo ku flexinga nnyo, how can I say, exchanging nnyo n'abakyala. So you pulling that side mbawo ekitiibwa kyanjawulo kitegeera, so sobola kugendayo nnyo eyo. So I think we can ignore that netumanya nti bw'aba yena byayogedde ng'omuntu naye view ye as her. So kati view ye and I have no comment about it. Big Eye, okuvaayo King Saha n'ataakinga Dr. Jose Chameleone, kiina kye kimugattako? Ekyo kiri yakoze ataaka yennyini yaba amanyi kikyafuna mu ekyo kitegeera. Oluusi ayinza okuba ye nga yalina kyasanguddewo kigenda omuha emirembe nga ye okitegedde, ayinza okuba so oba kimu affectinga oba kimugattako ekyo omuntu yaba akola ki, yaba amanyi yaba amanyi mu mutima gwe yamaani. Is it true nti Mayanja family tesobya naddala Chameleone? Ebyo si byange, kati ebyo si byange byombuuza. You are artist. Nawe oli muyimbi yajinge ntya mbukati bannango ebintu ebisinga twabikwasa bantu be basalawo ani asobya n'atakola ki atasobya. Begabanyizaamu actually between those two ne quarrels ze badde basharinga uli timu ki? Atayagala nze mbeere ttiimu. Yeah. Abayimbi bapositinze zi ttiimu zaabwe. Kati nze sibeera kati nze sibeera ku ttiimu. Kale nze mbeera ku balefali. Kati bani ba refali? Levo yange ya balefali. So kati guli gutya? Si ya ttiimu. Otegedde. Gukyali draw bayawudde. Ogwo sinze nagusazi waliwo olefali guba. Alright. Ogo gaba anyway. Twakwasiza kooti y'abantu kati yegulimu oku. Ekyasinze okuluma King Saha omukulu okuyimirira mu kamera n'agamba omusajja olaba publicly ebiwundu bwebiri bamukubya amasasi g'ogamba nti his business. Kituufu Chameleone alina omutima omubi? Ekyo kyo that also concerned me ng'omuntu about that. That was a good statement because twalabanga abantu bangi abakikondemminga
because omuntu asobola n'okufiiramu ebintu by'okufa ebiseera ebisinga kiba kya bugunjufu nnyo okuyimirira awamu n'oyo afunye ki obuzibu naddala nga badde busobola okutwala obulamu bwe. So ekyo nange sikkiriziganya naki naawe kyakuluma because in this industry at the end of it, yes, bantu muba n'obutakkaanya naye ku nkomerero yabyo naffe tuli bantu, so mu nsonga ezimu obuntu bukola ki bwetaagisa okitegeera. You cannot see someone omuntu gw'olabye for some years ndi muzima babadde bamukubye baba basobola omutta kuba eyo kanisita singa yamukwata mu bulago oba mu kifuba kitegedde someone era asobola okufa okitegeera. So kati senior personnel like Dr. Jose baffe tubalabirako okitegeera. So if you cannot come out n'obeera nga okyakitwala like that is someone's business, that was not right. I'm not hide about it. That was not right. Kitegeera kyogamba nti kati gwe Kyagulanyi ng'afudde lesse kitegeedde, God forbid. Omanyi Uganda kyekosebwa, bituli bwe tubitwala lightly, tulina kubitwala front. You don't know the pain Uganda gyesobola okufuna omusajja oyo avuddeyo. What should be done? So it wasn't something to joke about. Okay. It was a serious matter. And we expected everyone, if you can't condemn, shut up. Whatever. Yeah. What should be done like Ugandan artists endongo okuva ku bana abasajja abasatu kuba eringa eyotoleerawo olaba ne mu statement za King Saha ade munyivu nnyo mutuleetera okuleetera nti endongo eri ku mmwe mwekka ate nga naffe twakula kye kino okolebwa Big Eye endongo ekuva mu bana abasajja abasatu. Endongo terina we yeetoololera yeetoololera eyo just ebeera mindset, eyo mindset eri mu bantu. Yes, but we have done things, we have worked and we have funds. Tuyina ba funds tuyina ba funds. Now we work in the same places, we use the same venues. So what makes you think nti endongo yeetoololerawo? Just mindset y'abantu nti bo abamu n'ate kyemmanyi kyamusamunyi kino abantu abasinga ate bakijjawaawo twavaawo kuba kireka nnyo endongo yaffe eraawo okitegeera. BBC if you remember even well, ne Mwami Kyagulanyi kennyini okitegeera. Okay, we are talking about music okitegeera. Bobi Wine, His Excellency, yennyini yakyogerako n'agamba naye music temwetooleza kuffe mu embrace ng'abantu abakola ki abajja. I think waliyo oli munnamawulire press conference wagirimu okitegeera agamba lwaki mugamba nti oba nti music wiki no abantu bangi abakabi okitegeedde baana bangi bakola ki. So you remember that tiyali selfish okitegeera. So your mindset should go away. aba Big Three bakyaliyo bo bw'okyabawulira eyo ye mu bantu okyabiwulirayo njakukola research zendabe. Big Eye sikutegedde ogambye ki anti kati Bobby kenyini yakugamba what do you call the Big Three? N'agamba bana mubawe chance bayimbe kintu ekyo like kenyini n'agamba nti kimukikono bana mubawe chance indaffe temugireka wano. Kuliko yavuddeyo n'agamba nti nno senga Dr. Jose Chameleone ava mu industry ebeera eweddewo. Is it true? Omuntu yenna ne si ye yekka Nowembanze Big Eye n'abayimbi abalala bangi kuba buli muntu alina empagi nga standi eyo bw'ogiraba standi ya kamera okitegeera erina empagi 3 okitegeera. Empagi eri bwevaako era tesobola kubanga ekoze eki sigala kyekimu n'omugaso kitegeedde era eriwo for a reason kitegeera. Ne standi eyo bwebaawo nga tekuli kamera eyo eba terina mugaso nayo kitegeedde. Ne kamera bwebaawo nga terina stand era omugaso gukukola ki gukendeera. So buli muntu alina omugaso, buli muntu alina ettaffaali ku industry
kabeeraani ne bobeera gwe munnamawulire nga gwavuddewo mu industry mu entertainment era industry eba erina kyeyeetoddeko eba erina kyeyesazeeko tesobola sigala kyekimu. Eddie Kenzo in particular alina kukola kyokulaba nti n'omukwano gwammwe guddawo. Kati buliro kisoboka oba alina kyakoze oba talina oba nkugambye how can I explain that? Tebiriiko mbu alina kukola ki oba kukola ki, byonna byerimu. Otegedde oba akoze eki oba alina kyakotana kyakoze siina lwe seebaka olw'okuba tetukolagana. Otegedde siina lwe nsula njala because tetukolagana naye okitegeera. So siina kyemmanyi mbu alina kukola kiri alina kukola kiri. Anti obutakkanya mu bwawulamu audience n'okuteekawo embeera ey'obukuubagana wiki bwe twandyagadde kubeerawo. Ng'ojja kumubuuza ojja kusooka okibuuzeyo ompe feedback. Ojja kusooka okugenda mubuuze ojja kujja ompe nange feedback. Olidwedde okutuula naye ku round table ne mwogeramuko ng'abantu abasajja abakulu. Kati okutuula naye sisuubira mbu kikyali kyangu right now. Kuba naye ng'omuntu okutuula ne big eye tomala gatuula nange. Waliwo emitendera gy'oyitamu. Kikyali kyangu ojja nti ngenda kutuula naye. Aba alina okubibwa mu ttooki nnyo nnyo nnyo, balina omukuba mu ttooki nene nnyo 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 kuba ye ng'omuntu naye sikyamwesiga kitegeera. Sikyamwesiga so balina omukuba mu ttooki tamala gajja ku close range nange just like that. Ekigambo ky'okumuyita Ssemutoolo kimuluma era oba omuyisizaamu amaaso lwaki tokikomye? Olinda byagambye n'abawagizi be bagamba. Okay, genda mu maaso. Naawe ogenda mu maaso nga bw'omuyita Ssemutoolo. Kugambye genda mu maaso kuba kati interview ndowooza bandigikomezza. Mwebale Nedda